n'olw'ensonga eyo kati njagala tutandika n'ekiggula lugi ndowooza kubanga njala kuyita mu bwangu ngalo gamujjawe naye nga njala tutandika n'ekiggula lugi kino njala mutagingire omwami gwe bayita Ssemujju Nganda bwe ngenda okukola ekiggula lugi n'ekibiina kye kya FDC be njagala okugolerako ekiggula lugi kya leero njala kiwa omwami gwe bayita Ssemujju Nganda ne omwami gwe bayita Nandala Mafaabi be njagala okuwa ekiggula lugi kya leero n'ekibiina kyabwe kya FDC njala kiwamu lesson ya kiggula lugi ndyoke ngende ku video entuufu njala mutagingire Yosef Tebasole mutano wa Karekyezi mukyala we Janet Kemba Bazimu Hozi Kanyirugaba n'ekibiina kyabwe kyonna ekyabaffe ekyababbi njala mukitagingire wano nina information gyengendo bawo lwali mugenda kubeera surprised era mugenda tegeera kiki ekigenda maaso mu Uganda era buli munnayuganda ali akyalisa ebijjanjala empiso ojja bikwasa engalo gye bujjako ate nga teri agenda kukaka ojja bikwata nga teri akukase kubanga embeera weraga ekiwundu kigenda kusamba eddagala so nno nga njala tandika ekiggula lugi njala tutumira ku mukulumbi waffe Lwera Kyagulanyi Center mukama waffe baleko gyotuusako engalo webale kubeera musajja mugezi nnyo webale kubeera nti ebyokya obirinda nebiwola n'obikwasa engalo nga tewali kiyinza kutegana webale nnyo bali ddala n'olw'ensonga eyo nga sinagenda ku kiggula lugi era njala tutumira ku baganda baffe mwenna abasobodde okuba nga mwavudde mu kolokooni mwenna ababaddeyo amannya mangi sobola gamenya naye nga mukulikireeyo ddala mwebale kubeera bavumu ate mwebale kusigala nga buli bagumu olw'ensonga nti enywera yerima ewanguka tesobola kulimu wadde okusimba empeke y'akasoli so mukulikeyo mwenna sijja kumenya mwanya mwene 17 abavuddeyo naye ntumirako ne ku baloya mwenna aba Nuupu abasobodde okukola omulimu ogwo nga sawuddeemu n'omu mwenna na kibiina kya Nuupu mwenna mbalamusizaako so nno njala tandika n'ekiggula lugi kya leero kijja tutandika bwe kiti ekiggula lugi kya leero era ntumidde ku mwenna abanyumirwa akanyumere kano ak'ekiggula lugi nti mugyebaleko gye mutuusaako engalo ekiggula lugi kya leero njala kigende eri omwami Ssemujju Nganda Nandala Mafaabi n'akabiina akaabwe akabafera ka FDC njala tutandika bwe nti ensonga eyagenze mu maaso yonna mu bwa sipiika nali nagibagamba dda nsuubira nti buli muntu alina memory etoola nabagamba nti nze omuntu olaba vidiyo zange olina okuba nga olina memory ya wagguluko esukka 0.5 GB RAM ng'ojjukira olina memory ejjukira nomemorizing ebintu byenkugamba kasita oba nga weerabira watasobola vidiyo zange oba jjozza gyesonyiwa naye oba nga ojjukira nnyo era ng'ojjukira ensonga zino nabagamba nti Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa yasanga obuzi mu kibiina kya Nuupu era njagala bagamba officially okusinziira ku report president yataddeyo kiraga nti Kyagulanyi wangula Museveni n'ebitundu 75 ku buli 100 bululu era njagala bagamba officially kiraga nti Nuupu yawangula memba ba parliament 222 nkiddamu Nuupu yawangula memba parliament 222 era biba memba parliament byali efunye Yoseri n'atowa order ne bakendeeza ku nnamba y'abantu abo ng'akimanyi tana bwagenda kireminga nti yawangudde ng'ate bamuwangudde mu parliament ekyo njagadde nkibategeeze era njala kubaza omukulembeze waffe n'ekibiina n'abakozi bo bonna be mwakola nabo omulimu gw'okupayiringa results zonna ezavudde ku e-vote yonna gye mwakola mu nsi yonna mwenna baakirimu balamusizaako ripooti kweri ku page ya president n'abasobodde ogisharinga yonna kweri so njagala kugenda mu maaso mbategeeze nti ekintu ky'owa sipiika nali nakyogerako dda era ne mbabulira results ezigenda okuvaayo ne ngamba Rebecca litola kadaaga ebintu ebigenda okujja nga balowooza nsaaga ebintu bye mbyogera n'ebiteeka wano kati kyo kyatuukiridde sigenda kiddamu era abadde bambuuza lwaki kyogera ku sipiika simanyi biki resi ne bagamba no buli kimu nakina kibatemeratemera dda sobola kuddamu oyo history nga nekigenda okubeerawo nkimanyi era ne kadaaga naye yadde akimanyi ekigenda okugenda mu maaso lwakuba nti yeebuzaabuza nga afukaanaaba nabagamba nti Yosef Tebasole mutano wa Karekyezi agenda kuleeta Jacob Oranya okumuzanyira diizo zonna ezaali ziremye kubanga waliwo diiro ezibadde zisoundinga awkward nga tezijja kujja mu public nga kadaaga waali n'asalawo aleete ono omuwumba tuutuwe asobole okuba nti agenda muyisizaawo ebintu bye byagenda okukola mulindeeko kyengenda obagamba olwe mu kiwandiiko drone zange zekisomyeko saagala muntu weekango ya set TV wemmemme entono sooka oyongereyo owulize buwuliza nga tolaba TV eno ojja kudda oluvannyuma vidiyo eno ng'ewedde so nno ekiggula lugi kikino lwali terubusa omukulembeze waffe nga bw'ali mulengera yalengerera wala nnyo n'agamba ndowooza okulonda nga bwe kuwedde katusooke tuyite baganda baffe bonna abeeyita ab'opposition oba kansooke mpita baganda bonna bayita ab'opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu oba simayi omusajja muyisa oyo gundi ono simese Ssemujju Nganda omusajja yasambira alinga akagiga akakalu akali ku mudaala omusajja ayogera alinga mukazi obwavu n'okibi Ssemujju Nganda nali manyi nti bwafuna ku ssente obwongo bwatera naye olwokuba nti mindset yo wavanga oli mwavu that's when n'obwongo bwasigala bwavu nja kubuulira kisitole w'abantu naye kansooke ntambule bwe nti
bwe twava mu kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu yakirabanga weetaagisawo okutuula n'abooludda oluvuganya boogera ensonga zino. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandiika ebbaluwa ezawerako nga zisindikira ebibiina by'obufuzi byonna ng'abiyita batuule bateese ku nsonga nga ye alina kyalengedde. Ebbaluwa ezo zasansana ku mutimbagano, buli kibiina kyafuna kopi yaakyo nga Kyagulanyi akiyita. Era details ezaali mu bbaluwa ezo baali balina okuteesa ku nsonga ezigenda mu maaso ez'obufuzi mu Uganda, n'ezimu zaali zina kubeera mu bisenge nga tezoogeddwako. Mu bantu abakinolejinga oba okukkiriza okusinka Robert Kyagulanyi Ssentamu mwalimu ekibiina kya Jema kyokka ekyawa basaalirwa kyokka era kyekyamusinkana ne boogera ensonga ze bayogera. Ebibiina ebisigadde byonna byagaana. Njala kubuuza Ssemujju Nganda, otandise okuleekana gy'obeera nti gwe watandikawo Uganda oba gwe watandika ebyobufuzi. Ssemujju Nganda oli munnamawulire, just a mere journalist. Politics wakajja omuyige naye gwe oyogera ng'eyatandikawo Uganda olwa Ssemwogere boogere ki? Mukulu, njagala kutegeeza before nga tonnalumba Kyagulanyi ne Nope, jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawandiikira ng'abasaba basinkane nga n'okulonda kwa sipiika tekunnabeerawo. N'abagamba baganda bange mwenna bwenna bwe tubadde mu kalulu kano mujje tusinkane tuweewo ebirowoozo tumanye engeri gye tugenda okwasaganyamu ensonga zino. FDC wagaana, UPC yagaana, DP yagaana, Jema yokka yakkiriza era ne sinka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo omusango oguneeza Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atamusinkana nga yabawa ebbaluwa lwaki mwefuula bategeera olw'okuba muyina ennugu. 1. Uganda ne bannayuganda mu nkola yaffe ey'obutonde ekisookera ddala tuyina akanyoomonyoomwo akakunyomesa akusuza. Akanyoomonyoomwo bannabyabufuzi ke mulina mu Kampala mu Uganda ke mulowooza nti musinga okutegeera kye kizibu kyammwe ensonga lwaki Uganda esigadde ekyali bwekyo. Olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yava gy'ava nga tabadde munnabyabufuzi n'ajja n'ayimbirawo asevinga eggwanga ne mbuuza who is he? Just a mere artist ajja atya mu byobufuzi. Ani Jesus byobufuzi gwe babawekane mu Uganda bye byobufuzi yekka. Kye njagala okubuuza. Buli munnayuganda yenna kimukakatako okwagala eggwanga lye mu nkyukakyuka yonna ey'emirembe ng'akozesa ebyobufuzi by'abamanyi. Mu abayita ba senior bwe mulina seniority mu politics, that is no sense. Buli munnayuganda kimukakatako okutekinga side gy'agala n'atekinga decision. Don't fool anyone that you are the only political messiahs in Uganda. Any Ugandan has a right to. Stop fooling Ugandans. Akakanyoomonyoomwo n'obutaagaliza enkwezenge ne futwa ebyogeza gy'obeera nti mugenda kusenguka mu Uganda mugende ensi mu ndala. Musajja gwe Nandala Mafaabi ne munno muwumbatuutu munno. Ssemujju Nganda mulekera kusirwaza bannayuganda. Omusajja noyogera ng'omukazi. From Monday to Friday oli mu sebo njagala oddeyo buli public. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandiikira ekibiina kyammwe ebbaluwa nga basaba basinkana tukyaliko ekigula lugi video terinaba mwamulinainga access obasinkana kubanga mumuyita ba senior. Ekyo nkimaze kati mukulu nga tonnaleekaanira ggwanga litegeeza busiriwo. Nyenda kusaba baganda bange mwena bali social media, please with much respect don't answer Ssemujju Nganda. Muleke omayibaga nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Mumuleke n'ekibiina kyabwe baleekaane gye bagenda okukoma okuexposinga ekibiina kyabwe n'obwerere bwabwe. Robert yabawandiikira n'abasaba basinkane nga kana kalute kannaba ne mugaana. Ani gwe mubuleminga? Mwebuleminge mwekka kubanga mwali essente zammwe. Nga sinnakuvaako mukulu ng'ebuula olunaku lumu lwokka obwa sipiika babulonde. Ssemujju Nganda njagala obuulire public. Njagala mutegeeze public nakola post ne mbagamba nti pozi firimu ekinauganda kinatera otandika ani agenda okyogerera. Nentekamu amanya gaba vijja boogera firimu Uganda nga nze ekimanya ekigenda mu maaso. Ssemujju Nganda mwafuna abalonzi, mwafuna bambe ba parliament 32. Wafunye obulu 15. Kitegeeza nti 17 mwabatunda oba bo bava ku nkolagana yammwe. Kati njala kubula ekigambo kimu. Ekirungi nti Museveni gwe mwogererako temumanyi ye muntu akozesa emisana ekiro n'akusuula. Kati yaba exposes nti ayogera namwe tuna kyogenda gamba ggwanga. Ekyo tuyita okwekazanga omusozi kyekiyita okwekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Amalo bisalawo n'atangoga bino ebyayi andi ebisazi wano nga biwunya ng'ate gwo kenyini guwasazeewo ebyayi. Luno nkozesa Luganda oli konko saagala kuyiwa ntungo mu programu ne bakumaasa ntungo mu programu eno njala abantu bategeere. Ssemujju Nganda the day before the speakership elections Ssemujju Nganda wasinkana Olanya Emakindi. Nembaka ensonga ze mwateesa era meeting yalimu n'ab'ebyokwerinda muno muli ISO Semwai ne ESO
mwasinkane Makindye bakuwa sente empya n'enkadde ne mutesengere gye mugenda okuzanyamu omuzannyo guno. To remind the public, yo senti bahabula otabaiswa mutano wakale kizina ekibiina kya FDC NRM branch baali bakola agreement ng'enegenda kubeera branch yaabwe averigo baseeno nga bagiyita kindagateni evaamu bano abantu babaagala okukula. Ku lunaku enkeera nga kulonda wasinkana olanya Makindye era nga bakuwadde ne ssente n'ebitongole by'okwenda byali mu meeting eyo njagala oveeyo obulire eggwanga nti kikyamu nti wasinkana koolanya Makindye era ne kaposti nakakola kuba nali nkusiriikidde musajja gwe weefula nti oli w'amagezi jjo ekyo nga nkimaze. Njala kutegeeza gwe omusajja gwe yeefula nti olina amagezi mangi mu meeting gye mwagendamu ne Museveni before nga batandise okuteekateeka okulonda sipiika. Tukimanyi nti Museveni ebintu binayagala bikola ng'abiyisa mu ngeri gyagamba nti ntuufu ng'abiyisa mu mateeka kwe kubiyisa mu parliament. N'okulonda kwa sipiika kwali kumala biseera nako ndasiriza muwamuso already Museveni yali amanyi ani gw'ayagala okubeera sipiika. Mwe ne babateekawo just ng'enkwaso okubeerawo nti ekintu kiri democratic nga tekiri democratic whereby Rebecca alitwala Kadaga yagenda okugamba nti agenda okwesimbawo era ne bagenda mu kibiina ne bagenda mu State House mu kafuo. Yagenda otuuka ng'ekiwandiiko olwedde kyalaze dda nti Oulanya ali unopposed nga tebataddeho kulonda. Ate nga naawe okimanyi nti gwe wali just bumpwakimpwaki bagenda okulira ku mmere. Museveni yeesetingira bamuvuganya abagenda omulonda era kyova olaba nti ye wamala okuspendinga ssente ze ajja n'atula n'akanula amaaso ng'ente erinnya lole naga let me watch who ate my money and who's not going to vote me. N'atulawo kyagenze mu likodi omukulembeze mu nsi yonna eyakasooka okutuula nga si member parliament n'awitnessinga okulonda kwa parliament ng'awane orders ezitali zize kubanga wekisooka Museveni yali talina kubeerawo ne SFC. Kiri kyabadde nti kintu kya parliament bamayi ba parliament kiki ekyamuleese to witness bani abalidde ssente ze nabani abagenda kuzanya drama bakimaze bulungi. Stop fooling Ugandans. FDC mwewumuzeeko bwe musajja gwe Nandala Mafaabi omugisa omuyaaye ne munno nayogera nga ataasula yogera ng'omukazi yanobako gwe Nandala Mafaabi ne munno Ssemujjunganda muli bikoko sirooza Kyagulanyi yabawandiikira almost 1 month back nga bayita mutuule muteese ozale agenda bagamba ki mulekera okwesirwaza olwokuba mwali mumanyidde okuba nti mwe leader of opposition kati bakibaggyeko buli mukimu mwogera nupu tewali biina birala buli kimu nupu bobo yababeerera ki mulye ssente zammwe musirwalire ku bintu byammwe fe mutuveeko kyetukola tukimanyi already yabawadde ssente yaba exposinze nti muli naye mukwano era kyakola akimanyi bulungi ayogera nammwe what else sani akyabaagala. Ssemujjunganda, this is to remind you 18 years back ng'okyakola mu observer in fact nga just you a casual rebara ng'oli casual journalist mu observer. I knew you even before the entire country knows you or knew you nga tebannakumanya nali nsinkanyako n'emirundi egiwera mu meeting naye meeting nasembayo okutuulamu naawe yatula opposite Absa Bank gye tuyita Kampala Road main branch yali Bakris we twatulawo ng'engatta egudde olwege essaati eno ekitogi kibiriridde kyakutukakutuka kiriko n'enfuufu ng'okwata n'amawulire gaabokedde nga n'amawulire makadde tosobola kwegulira amawulire n'otandika okuyingira ebyobufuzi kuba meeting yalimu Betty Namboze yalimu bakatolu bwama yalimu bakasibante yalimu n'abantu ba DP bonna bali bewawudde ku DP nga bagenze mu ssuubi ne Lukwago kennyini yali mu meeting nagirimu ng'oli mwavu nnyo kira Kanada bwe yazaalimu ebituli gwe kasajja gwe ne bw'owulira ng'ayogera kikulaga nti mind yasigalamu obwavu wano. Bannayuganda tukimanyi nti mulina obutaagaliza kyekisooka. Ekyokubiri mulina enkwezenge. Ekyokusatu mulina fitina. Ekyokuna buli ali waali tayagala kubuulira muntu kikituufu kiraga maaso aba ayagala abaafuuka king temwagala muntu abachallenginga. Kyagulanyi bwe yajja obachallenginga alinga yagamba nti yazza musango buli muntu yenna najja mumufudde ejjirikiti buli ekifudde muleta ku Kyagulanyi. For almost 20 years mbadde mufiira bannayuganda nga mukola business ne Museveni mufunye ssente muli mataka mugaggawadde omusajja business ze bazisibye mu mukyakola olyawo gy'osirwalira ku bantu. So Ssemujjunganda ekibiina kyammwe FDC mwe mumuzeeko nengenda kusaba Bannayuganda mbawe time bakole buli kye baagala. Don't answer any FDC member of parliament or any FDC member. Mubaleke bazanye katemba waabwe bagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwololesa obwerere bwayo obulimu bwambuse mu bbanga bujja kumala bukke. Tugamba nti ekyokya okirinda nekiwola nokikwatisa engalo eki nokikwatisa engalo. Mubaleke badduke gye banaakoma okudduka bajja kugwa. Nsimbudde ekigulado gikiwedde video etandise.
ku nsonga ezikwatagana n'ebyo nebyadde mu parliament by'okulonda nze nga nze nali nakibabuulira dda era sigenda zoogerako buli kimu nga bwe kyagenze nali nkisuubira ekyo kyawedde okujjako babulira the outcomes ebigenda okubeerawo byenjagala buli muntu wakwate ekitabaano tisinga ebintu bino wansi kubanga nze nnyinza okuba nga ndibeerawo oba nga siribeerawo naye ebintu bino bituukanga omu gati omusajja abyogera zino video nze sijjayo video I don't delete my videos zibeerayo for records era kyofuna mbanga nti lwemba sizze mudde muwulize video zino kubanga mbeeramu ebyemakulu bingi zonna ze najja ntandikirako emabega kutuuka olwaleero byenjogera bibeerayo era bituukira bibeerawo nga ntandika video eno njagala bagamba buli munnayuganda yenna wooli naddala abantu bannayuganda mwenna abawangalira mu Central Buganda njala bategeeza nze soose yange egamba bweti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II magulu nnyondo gyali bulungi nnyo talina tabbu amawulire agatambula ku social media era n'abakoze posti bakikoze mu mutima gwabwe gyali talina buzibu newankubadde nti akyali mukosefu so amubise gw'obikanga magulu nnyondo gyali mulamu bulungi talina tabbu lwakuba nti kyakyali mukosefukosefu naye nga ayogedde nti aseeredde ekyakikoze ku lwenga yinze soose yange endaze nti gyali just mukosefu bukosefu nenga gyali so yonna akitaddeyo ku mukutu ng'akikoze akigenderoba oba ayinayo soose ye eyange soose yange nganze chemical ali Lumbuye ngamba gyali lwakuba mukosefu bukosefu nenga waali talina buzibu bonna so no ekyo njagadde kibategeeza nga sinnasimbula kubanga ndeba nkubira amasimu nti ate kino bagamba no nze nna soose yange era njibabuulidde era njala ategeeza public n'abaganda nti omutanda gyali era lwankubadde nti akyali obukosefukosefu naye nga gyali mulungi nnyo so aga amawulire agayitingana ku mitimbagano buli omu alina soose ye nze mbuwadde soose yange nti omutanda gyali kati ntandise bwe nti aya basi eyo seeri bahabulwa tabayisira omutano wa Kalekyezi ntuuse bakuntaagingire wano n'akabiina ako ak'abatujju era ak'abafere ntandise bwe nti tukimanyi bulungi ennaku zino ofuba nnyo okulaba nti ofuna ensimbi oddukanya ekigavumenti ky'ekivundu ekitaliiwo ate nga bakuwadde ennaku ntono nnyo okuba nga tekiriiwo we twogerera ekitongole ekimonitaringa oba okulondoola ensimbi ku mutendera gw'ensi yonna ki IMF kyagambye nti tekisobola kuddamu kuwa nsimbi okuggyako nga mukiwadde embalirira evudde mu kutta abaana n'abawambiddwa mu ggwanga lyonna kubanga bakizudde nti bakuwa sente zino zikozesa mu kuwamba n'okutta abantu mu ggwanga erya Uganda era IMF yakugambye tosuubirayo nti sente bagenda zikuwa okuggyako entaanya naye tebasobola kukuwa sente nga temaze babuulira ku kitta bantu n'okuwamba abantu kigenda mu maaso mu Uganda ebitongole by'okwerinda bye bakola awo nsimbudde ngenze ku kirala ekibiina ky'amawanga amagatte kituyita United Nation oba UN era kyavudde ne kikugamba kuba ebbaluwa ozirinaawo era njala tegeeza bannayuganda temwewuunya nga abasirikale bonna abadde bakuumira temwewuunya abasirikale abeeyita bakuumaddembe bannayuganda gye badde bawangalira gye babatwala mu bakuuma emirembe nga bonna batandise okutikkibwa okuzzibwa okubwaboobwe nkiddamu temwewuunya nga abasirikale be tuyita peacekeepers abagenda mu nsi ez'enjawulo yosiri baatwalayo n'atunda nga batandise obbazza okwaboobwe olw'ensonga ekibiina eky'amawanga amagatte ekikwasaganya empisa weppo n'ebyokwerinda kitegeddeko nti omumpembe lwadiploying abantu be bano babeera n'emize egitakkirizibwa mu bantu era bakola obuvuyo obutakkirizibwa mu nsi ezo so nno bano nno mutuula lwe bagambye nti bandiwalirizibwa okusindika abasirikale bano bazza mu nsi okwaboobwe kubanga bakitegeddeko nti omumpembe ono buli lwasiga abeerawo nekyalekawo ate ng'alina ekigendera lwaki akireseewo ngenze ku nsonga endala bulijjo mwebuuza muntu ki ayokya ebintu mu Kampala amasomero amakolero na buli kimu ntuuse drone yange enoonyereza omwami ono okumala ebbanga ddene okutuusa lwe yafunye amannya g'amatuufu njala bategeeza kino bannayuganda mwenna mukyakaabya kajanja naye ng'okkaba kutuufu kujja bwe twogerera drone yange erudde ebbanga ekola okunoonyereza yazudde nti omusajja ayokya ebintu ebyo era aweebwa ensimbi bamuyita Fred mwana muto ono musajja munyarwanda awedde emirimu era ng'ono emirimu agikakkaliriza mu East Africa naye okusingira ddala mu Uganda bamuwera contract ez'okwokya ebitundu eby'enjawulo mu Uganda okubuzaabuza amawulire buppo n'okuwona bizinesi z'abantu awulidde erinnya lino ndiwandiike omwami ono munyarwanda amuyita Fred mwana muto ye mwoki w'ebintu bya Uganda byonna ebisinga obungi era ng'ebisinga obungi zonna ebizokyeddwa yabadde mu bintu bino ebyokyeddwa ku order z'omumpembe Yosero Tabasiro mutano wa Kalekyezi nga n'ensimbi zimuweerwa ono kigambibwa nti y'omu ku bantu abaali mu lukwe olwokya Makerere University ng'era ensimbi zaamuweebwa ekizimbe kya Makerere University kyayokyebwa omwami ono Fred mwana muto yali emabega w'okwokya ekintu kino
tugenze ku buddo King's College era Fred mwana muto ono ye yali emabega w'okwokya King's College. Tugenze ku medical surprise era omwami ono Fred mwana muto yayokya medical surprise eya Uganda. Era omwami ono yabadde ne mission ey'okwokya Bulange Plaza era ne ekyamulemi okwokya olw'ensonga nti bo balowooza nti okugyokya bajja kuba bamaze Uganda amaanyi era njala kusaba mwenda bekikwatako mutuyambe mukyuse omutamanya ngamba agamba nti Katikkiro wa Buganda eyammwe endagaano okuzzibwa mu buyinza ono y'omu ku bantu bali mu lukookoleka nga Buganda abusaanyizaawo nga n'ekizimbe ne baagala kuddamu kyokya. Jjukira nti Bulange eno si lwe lusooso gyokya Bulange Plaza. Kino ekizimbe kyayokyawako mu myaka eyo egy'ekinaana okuyingira egy'ekyenda nga Museveni yakawamba olw'ensonga nti baali bookya files ezaali zisinga obungi okusaanya obujulizi obw'abantu bonna abattibwa wepo n'abantu abaali bawambiddwa mu ggwanga. So nno ekizimbe kino kyayokyerwako era kyadde kiweereddwa contract omwami ono Fred mwana muto okuddamu okikumako ogwaka era nakyo kisaanewo bamanye nti nakyo bakisaanyizaawo. Muno mwe mwalina olukwokya Mutesa One University kakeeka wano kumpi era ne Bulange Mengo olw'olikuwa ne omugere era ne luyiika tebasobola gyokya. Omwami ono enteekateeka y'ensimbi ze bamuwa buli kukola omulimu guno bamuwa wakati w'emitwalo 10 egya dola okuba nti akola omulimu guno. Kizibu nnyo okufuna ekifaananyi kye naye nga drone yafunye amawulire matuufu agandaga nti Fred mwana muto ono ye muntu ali mabega w'okwokya ebizimbe byonna n'ebintu byonna ebiri mu Kampala ku order z'omumpembe Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi. Ngenze mu maaso. Alright. Okumanya natti zeyongedde okuba nti zinywerwa era zitandise okusibwa ku Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi ne banywanyi be bonna basubira okulana nabo obuvuyo. Bwe twogerera ng'eggwanga eri omulirwani lya Tanzania erikulembera omukyala eyaddira mu bigere omugenzi Pombe Magufuli bamutegezezza ku lukomo lw'essimu n'ebbaluwa empandiike nti munnange tukutegeeza mu butongole. Tukulaba ennaku zino obuukabuuka era otijja n'omumpembe Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi mu bintu by'enkolagana mu kusuubula wepo n'ebyokutunda amafuta naye tukutegeeza nti singa kana akutana n'oddamu okukolagana n'omumpembe ono wandifuna obuzibu ate naye bw'ayinza okufuna mu bbanga gye bujja katono. So nno omukyalo ono yategeezeddwa nti bw'addamu n'akolagana ne Museveni mu bintu ebyokutambuza bizinesi wepo n'ebyokuba nti amwewolako amagye okujja okukuuma obufuge obwa bannayuganda obukyamu, omukyalo ono yandisanga naye ateekeddwako sanctions n'eggwanga lye olw'okuba nti akolagana n'omumpembe Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi. So mukitegere n'omukyalo naye yawooningiddwa ku nsonga ezikwatagana okudiringa ne Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi. Era ngenze mu maaso. Ekitongole kyekimu ekya United Nations ekikwasaganya empisa mu nsi yonna kino nno kyayogedde oba kyawadde ebiragiro eri Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi ne kitegeeza ebitongole byonna ebibadde bisuubira okuwa Museveni ensimbi nti tebigeza ne bimuwa ssente olw'ensonga nti ensimbi zino azikozesa bubi nnyo ng'akozesa ebitongole ebyokwerinda muno mwe muli ebitongole nga SFC, poliisi, military n'amagye okuba nti batulugunya bannayuganda. Mu kino nno kyeyolekedde mu kulonda okwabaddewo okw'ekimpatiira nze kwempita nti kwa kimpatiira okuwa sipiika abasirikale abaabadde mu ngoye eza bulijjo ab'ekitongole kya SFC bwe balumbye abakulembeze abalonde mu tent mwe babadde batandika obbakuba empino obbakuba ensambagere. Muno mwe twalabidde omukulembeze wa NUP era nga yessa abavubuka mu kibiina kya NUP Honorable Francis Zaake Butebi akiikirira ekibuga Mityana bwe yasitukidde n'abuuza nti bannange bano be tuli nabo bano bakulembeze wano nga tulina kubeerawo n'abakulembeze bokka abalonde b'abantu. Muno nno obusajja obuwanvuyirivu obulinga kando zino ez'emisubbaawo bwayimukidde ne butandika okukwata abakulembeze bano amataayi. Kino nno ne kijjukiza abantu ababadde boota olukuŋŋaana luno ku televizini ez'ensi yonna ne bagamba ki ekigenda mu maaso. Jjukira nti kitulaga bulungi nnyo nti gye buvuddeko emabega era paaliyamenti y'emu yalumbibwako abasajja be bamu abali mu ngoye eza bulijjo mu masuuti, omukono ne gusekera mu paaliyamenti ekyafuuka ekikomando oba ekinigeria wepo okuba nti kyafuuka China mukungufu yalabikirako mu paaliyamenti. Na kino bwe kityo bwe kyadde kigenda okwerekebwa. Kino nno bwe kyavuddeko ekitongole kye tuyita UN International Discipline Committee okuvaayo okutegeeza ebitongole bino bigaba ssente temuddamu era musooke mulindeko okuwa omumpembe Yosef Tabasula mutabani wa Kalekyezi ensimbi olw'ensonga nti demokrasi gwatulaga wakiyita mu luggya olw'ensonga nti tateekeddwa kuba nti abasirikale abaleeta mu kwetaba mu kulonda kuno oba okulaga obuvunaanyizibwa kubanga kitegeeza nti bino byonna abikola okulaga abantu bali mu ngoye za bulijjo naye ng'ate basirikale abeerimbise mu kulonda wepo n'okukola obuvuyo n'okutulugunya. Kino kyabajjidde ekifaananyi okuba nti omukulembeze wa National Unity Platform Ssabavubuka omukulu ayitibwa Zaake Francis ajjukibwa okuba nti alina records nnyingi mu bitongole by'ensi yonna
ebirina empapula ze era ebirina obujulizi bwe obulaga nti ebitongole by'okwerinda bibadde bitwala obudde okumukuba okwagala omuttamu omuntu n'okuba nti era beamulabyeko ng'awagana amaanyi nnyo okubalaga nti abantu bangi nnyo abali mu makomera basibiddwa mu gganga lyonna so si bano bokka betumanyiiko ab'amannya. Kiteeberezebwa okusinziira ku kitongole kino nti bannayuganda abasukka mu mutwalo okwetoola eggwanga lyonna bano nga baali baagala nkyukakyuka buli kitundu kyonna eky'eggwanga abamu battibwa abamu bakyali mabuusu oba bakyali makomera so ffenno tutandika ntugamba nti free our comrades naye nga petugamba free be bano bokka betumanyi nti abali ekitalya naye eggwanga lyonna lyetooloddwa abaana abalenzi n'abaana abawala abamu abakeddezera ku mwana abamu bakyali mu makomera abatasuubira tibagenda kuvaayo so nno bwe tuba tusaba tetusaba no bokka betumanyi 37 tusabe bannayuganda bonna abaasibwa ku lw'obufuzi bateebwe olw'ensonga nti ekibiina kino kimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda basibe. Neeyongedde mu maaso kati gwe abadde ali eyo ng'okyaliisa ebijanjala empiso so nga tolina bikwasa ngalo kati yakwawula esiridde. Okulonda kwabaddewo okw'abasipiika naye nze buli kimu ekyange nakyogera kati muwulirize bulungi nnyo amatu muganjegekere eno muwulire bulungi nnyo saagala saategedde saawulidde bintu bye ngenda okwogera bwono bwe mbagambira buli mwakwata olupapula n'ekkalaamu asobole okuwa nga awandiika ebintu bino wansi bwe bituukangawo temukuba ssimu lwadde okusindika message mugabogambi nti ffe kennyini ffe tweryaza amaanya atamanyi kweryaza amaanya mu luzungu kye bagamba you cheated yourself oba twekiitinga bannayuganda kye tuyita mu luganda okweryaza amaanya nti ekintu kyaliwo n'okitunuulira so tewakifaako wakitunuulira kyamuli nga salyambwa lya nsenke so nga ate wandibadde osituka n'obaako ky'okola okulwana okusevinga eggwanga lyo oba okulwanira eggwanga lyo butalireka kgenda mu matigga ng'ate walina amaanyi ku kiseera ekyo. Okulonda kuno kutulaze nti Yoseiti Bahabula otabasiro ntano wakarekezi yakyawe ekitundu ekya masekati ga Buganda kyetuta Buganda wepo n'ekitundu ekya East kyetuyita ekyabasoga abasoga abagwere abasamya abagisu wepo n'ebitundu ebirala byonna byonna kati nga yasazeewo okukola omudigido oba omukwano omupya n'ekitundu ekyamambuka bagatte wamu n'ekitundu ekyamaserengeta balyoke batunye ffe tubuleko ne we tunywa amazzi oba otuzzi mu ngeri ennyangu y'okwogera ebigambo bino. Bwe twogerera ng'ebitongole byonna kati ebisinga obungi mu Kampala oba mu Uganda mu ggwanga eby'amaanyi byonna bijjuddemu bantu b'engulu ng'abantu baffe bonna abadde bamanyikiddwa abava mu Busoga ne mu Buganda abasinga obungi babasinziza luti nga kikere tebakyali mu buyinza bwabwe Museveni kubanga apulaninga ekintu kye bwe kino apulaninga okukozesa abantu b'engulu okukola ebikolobero nga babiyisa mu mateeka ag'ekifuulannenge wepo n'obuyinza obuyitirivu bwe tulina bwe balina okuva mu parliamenti jangu mu poliisi genda mu revenue genda mu magye genda mu military genda buli kimu wepo ne mu parliament okukulira kutongole bino bonna bava mu kitundu kye waliwo ayagala ogikwatamu naye ndowooza omala biseera wandibadde ofuna ku kyonywa vidiyo n'ogivaako network bagikwatamu nkimanyi naye mwagala kugijja mwandibadde mufuna ekirala ekyokukola kubanga wegenda wewazibwa ennyo wano wendaga okusoma ebintu byengenda okusoma wewazibwa ennyo kati gwe ayagala ogikwata mugenda bakuwa obuugi n'akaloolireko kubanga vidiyo nina ogimala ntandise bwe nti mu bintu ebigenda obbewuunyisa ebigenda okubeera mu parliamenti nga ono amaze okulayira ne bamuwadde okukola ekiwandiiko kino ngenda bbawulira mugenda kutya mu meeting eyabadde mu State House oluvannyuma lw'okulaba ebintu bino nga biwedde Museveni amanyi nti kiwedde bino bye bintu ebyabaddeyo naye nga sinatuuka awo kansooke ku kino wammanga mbagambye akazito katudde ku Yosefu Tabasula mutano wa Karekezi era pressure muri wansi mbuli maawa bunatera na mutunguka kitegeeza ki nti ebbanga lyamaze mu bukulembeze talaba nko challenge nti abantu bannupo baganya okusirika mu nsi yonna bamutaddeko pressure ebbaluwa ziwandiikibwa ku mutendera gw'ensi yonna okuyimiriza obuyambi n'okuba nti babateekako sanctions obutatambula kino kiddiridde olw'okuba nti engeri gy'abadde amanyiimu okukozesa bannayuganda n'abasuulaawo ne kabineti yennyini emulemi okulonda olw'ensonga akimanyi nti wabasomera bagenda kuba basiba enkalu nno weeri eri kulonda agenda omumyuka naye ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti omumyuka w'eggwanga erya Uganda yenna abeera kisassalala oba abeera byoya byanswa kubanga talina kyasobola kwekolera kuno kwe kwava n'olugambo olugamba nti nze simala googera naye yali awo nga muntu talina kyasobola kwogera olw'ensonga yabikiranga ku birthday na kutwala mu baluwa ag'abantu abafudde ku mukolo nga talina kyasobola kugamba wadde kuba minisita kubanga ye bwe buyinza baamuwa wagenda ku mikolo egiba omukulu gy'atasobodde gendako nga ye vice president talina muliro talina kyasobola kwogera era bwe twogera essaawa zino Yosefu Tabasula mutano wa Karekezi akyazi kubamu zaake olw'ensonga nti ekifo ky'anaamumyuka ow'ebyoya by'ensuwa kikyamukubizza enduulu
wetwogerera nga bulijjo omuntu yali ku mwanja okufuna ekifo kino yali omumpembe Mr. Araje naye Araje olw'okuba nti alina ebizibu ebyo ebimumala nga ne Buganda yennyini emuzito wedde ayagala gisuulawo obwa vice president bwandibanga bwamuyise mu ngalo naye nabagamba nti Museveni ye muntu eyekyusizza mu kiti ng'embazi so nayinza omumuzza ntandise bwe nti lwadde teribulusa Museveni ng'agamba nti Mayiga amaanyi gamuwedde takyalina favor mu bantu ate ng'omukulu muyingo twagenza okunoonya background we nga naye muyingo lwadde yeeyita muyingo musajja muvanduma wedde emirimu omusajja munyarwanda wedde emirimu bw'onoonyeza ku background gye era abamanyi obuva n'obuddo bajja babulira nabagamba nti omumpembe takolagana nawe ng'oli weyitawo nti oli muganda nga tamanyi buvo bwonna budde omala kukunoonyereza ku kutegera kikyoli omwami ono essaawa zino yakolagana ne Janet Kembabazi okuba nti eminisita by'okwenda okukola syllabus enfu mu Uganda okutuulira abaana baffe so nga ate abaabwe basomera mu mawanga ga bweru ewali syllabus ezibagula obwongo okusinga ku zaffe wetwogerera ng'omwami ono Jesse Muyingo y'omu ku bantu abateereddwa okuba nti ayinza okusikira obwa vice president naye ye yabagambye bw'ati okusinzira ku kyemmanyi nandisigala kuba minisita kubanga obwa vice president nyiza obutabusobola kubanga tebuliimu kanigguusa wadde n'akamu so mwandindise kuba minisita olw'ensonga tebwa vice president tebuliimu kintu kyonna kyonna Museveni n'aba nga takyayina muntu gwagenda teekawo ate nga Muhoozi Kanyarugaba batasobola muleeta saa zino kijja mulabisa nnyo okusinzira ku mateeka nga bwe gasoma ani gwe baagala okuleeta mpuliddeko nti bandireeta omukulu ayitibwa ago bayita Katumba Wamala naye Katumba Wamala okusinzira ku byafaayo bye bisoma nti Katumba Wamala ye muntu abadde ku list ey'okuttibwa ebbanga lino lyonna lwakuba nti Katonda abadde akyamuyambe so omukulu Katumba Wamala bakuzizza naye simanyi ku bantu bano wammanga okujja nga bakyusizzaamu either wasaanya Araje omu Jesse Muyingo babiri Katumba Wamala basatu Muhoozi Kanyarugaba oyo ye kati yavuddiddewo ddala takyalina gy'agenda kulaga naye go basembye okuleeta ku lukalala yandiba Rebecca speaker abadde speaker wa Uganda Rebecca alitwala Kadaga go basembye okuleeta ku lukalala luno naye gye bujja Rebecca Kadaga ngenda kubuulira era ogenda tegeera wansi eno gye tulaga njagadde kubategeeza amannya ago speaker Rebecca alitwala Kadaga Jesse Muyingo Mr. Araje ne Muhoozi katakyaliko ne Katumba Wamala kumanya ago kwe kuli gwe bayinza okulondako naye nga buli omu alabika ekifo kyo yandiba nga takyetaaga abadde akyetaaga ennyo ye Mr. Araje ne Araje alina obuzibuzibu nti ne Buganda emulemeredde akayinja katudde mu ngatto atambula yenyeenya kubanga ebintu bimusobedde neeka ne mu kibira bimusobedde yayagala okukwasaganya ebintu bingi ne essaawa zino bimulemeredde olw'ensonga nti abasajja bano bamutegedde nti bw'akwata ekintu takita ate abayagala kifiirako bufi alinga kinoso yali awuzeeko mu mazzi g'ekidiba naddala gano agatatambula mubeeramu ebinoso ekinoso kikuluma kikufuuyirira toyinza tegeera nti kikuyingira bw'omala okuva mu kidiba oyinza okwesangako eziringa ensiriŋŋanya enzirugavu naye ng'ekuyingidde towulira bw'ekuyingidde ekyo tuyite ekinoso ye Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Araje kajjambo mukulu yonna gy'oli wagenda ku liivu naye nkimanyi poliisi yali ekulinnya era njala tegeeza abantu ba Uganda mwenna mwegendeze ku kijja kubanga babadde bakyali awo omukulu amaama babazi Ssaababbi najja n'atula mu meeting n'abagamba naye mumanyi nti Yose Tebasiro mutano wa Kalekezi walina obuzibu wano nga tugenda mu kulonda n'ompita nentandika okutula mu conference zammwe era nentandika obbagamba nti nkomyewo nga munsuubizza nti ngenda kubeera Ssaabaminisita sina kindi vice president naye okusinziira nga bwe ndaba simunkubira kasimu temumbuulira ate nga ndaba namala obbayisa we nali mmalina obbayisa kati lwaki munsudde ono abatadde ku pressure n'abagamba njagala ekifo kyonna naye okusinziira njala kya vice president which nti mubbi munne gwe tuyita Sam Kuteesa ono yagambye nti ayimba tekisoboka ate ono je Kembabazi oba Janet Kembabazi n'agamba ayimba tekisoboka so nno ono yasanze omuziziko wakati wa Janet Kembabazi ne munne Sam Kuteesa bano bo tebamwagalirako ddala bamuwunyira ziizi ne bamugamba tosobola kufuga tosobola kubeera vice president kati ono atadde pressure ku Museveni ate Museveni babbi banna babiri bano okuli Sam Kuteesa ne Janet Kembabazi tebaagalira ddala Sam Kuteesa kubanga obaye bakola ki teri akimanyi tebaagalira ddala Amama Mbabazi kuba vice president nekye yabakola teri akimanyi kati wano wali vulugu ne pressure ezeyongedde Museveni ate nga musajja wattu ennaku zino ayinza okuba nga Windows zeetaaga okuba nga ziri updated otherwise ayinza okuba nga si mulungi yensonga lwaki toyi kati ennaku zino yafuuka background waba atudde wonna ku mukolo mwegendeze vidiyo ezibadde zitambula n'ebifaananyi kati entimbe ezandibadde zikuuma omukulembeze emabega okulaba bwe tuba tukola vidiyo zino kati nga mulawendi wano ku kitanda kya kubaza vidiyo sikola studio seetaga studio nzikolera no ku kitanda kya kati background ye n'ekitanda Yose Tebasiro mutano wa kati background ye ebeera toilet kabuyonjo gy'atambula ne kubanga
Musawe emu Yoseri agenda mukamugwanya emirundi 5 nkiddamu musawa emu Yoseri tibahabula mutabana wa Karekezi agenda mukamugwanya emirundi 5 kubanga akasiba tekakyalimu wadde yensonga lwaki bulabira mu meeting agamba excuse me n'abulawo n'agenda n'amala okusuula kyasudde nadda wabaye akatulo dakikanga 2 ne lutokotanga olimu abasibe n'agamba excuse me naddayo era yensonga lwaki buli kaseera kati toilet yafuka baka gulondo wabalaze kyangu nnyo okwetoloola nga natti zisumulukuse n'agenda amala okukola excuse oba longo kkolo alyokadde awo nno nsimbudde ngenze ku nsonga endala kati bino ebyabadde mu meeting ya State House oluvannyuma lw'okulonda omumpembe gwe bayita Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah Speaker of Parliament wepo ne mukwano gwo Amongi oba ya Amongi mbalamusizaako naye ndowooza akamboeko ku profile entono. Omwami ono Jacob Oulanyah ye musajja atawangulako bwami bwa Parliament mu kitundu gy'abeera akozesa mmundu kyekisooka ekyokubiri. Omwami ono yafiira omukyala omukulu Mukama muwummuze mirembe n'awasa omukyala omupya. Omukyala omupya gwe yawasa ekikwasa ensonyi. Jacob Oulanyah oli musajja muzibu nnyo olinga enjala eruma ekiro ate ng'enkuba etonnya. Boy wange noddira omukazi omupya gwe wafuna ate nga naye ali mu Amerika yakuddukako wamwambazanga obuleega bw'omukazi omugenzi yafa n'omwambaza night dress z'omugenzi yafa n'omwambaza ne blingi z'omugenzi yafa n'engoye z'omugenzi ng'omukazi tamanya manyi wabukozesa shopping. Musajja gwe oli mulogo nnyo Jacob Oulanyah weetereze ate gwe ngenda kukolako profile ompaka baakuleese otandika okutunda Uganda kubanga oyagala nnyo bwa speaker kati mukulu ngenda kukolako investigations nja kwama ekyo soko public omusajja ono muzibu nnyo mukazi we omugenzi yafa omukulu bwe yafa engoye zonna nga bumati yandibadde aziwa abaana oba zisindikira ab'eŋŋanda ze munnange yaddira ng'ateeka mu wardrobe lwafuna omukazi nga mwambeza ebintu by'omugenzi era okutuusa omukazi bambuusa nti ebintu byoyambala byali byamujja omugenzi era omukazi n'abinnyika mu nsuwa n'adduka nakatali mu Amerika oyo gwe bayita Jacob Oulanyah bwe mulyanga emizimu gikuba endulu mu Parliament mwe bunyani abaleekaanye Jacob Oulanyah emizimu gimunoonya ngenze mu maaso. Alright. Speaker Rebecca alitwala former Speaker Rebecca alitwala Kadaga. Munnange nkulamusizza nnyo ebbanga liweze nga nzijja kukolako emboozi ekulabula naye nga towulira weefudde nampulira zibi ekirungi nnyo nti okyaliwo Katonda kyakuwadde obulamu era enkuyigiriza kyakkubira enduulu naye enteekateeka ze bakutegekera nga nnyingi sigenda zigendako okujjako kutegeeza nti bano nno bakimanyi nti olina following nnene nnyo mu Parliament ne mu public era nga bakimanyi nti bamala bakusuulira ddala bandifuna obuzibu mu bitundu by'ebusoga wepo ne mu Parliament. Kati mu lutulano baatudde olunaku lwajjo baasaze munnange bakuyozeyoze n'ekifo ky'aba vice president naye ng'enteekateeka ekimu bega togimanyi. Ku lunaku lwe mwagenda okulonda mu kamyufu kamwe mu State House gye wafubutuka ng'oli munyiivu nnyo oli mukawo ng'omususa abasajja babiri bwe wasanga ku geeti esooka n'esembe baakugamba ki before nga sina proceedinga. This is what they told you. Rebecca alitwala Kadaga, the two SFC officers who confronted you, they told you the following message. That please, Madam Speaker, go slow. Last year, we were about to kill you, but we forgive you. Right now, you are putting pressure on Mizei, but we are warning you again. Go slow. We might finish you soon. Mu meeting gye wagenda ng'osuubira nti mugenda mu kulonda akaseeke kammwe mu State House bakulonde nti gw'okwate kaadi wagenda otuukayo ng'empapulo ready baalaze dda nti baalonze dda nga Jacob Oulanyah ye unopposed yagenda okubeerawo nga speaker olw'obusungu n'ekitiibwa kye baakumalamu n'ogamba ogenda kwesimbawo bwannamunigina era n'ojja okutuukiza kiwasazawo ne bwafuluma nga weekandagga n'ogamba nti sigenda kukkiriza bino byonna sigenda kwesimbawo era n'oyita bannamawulire n'okituukiriza. Ne ku gate ebbiri eza State House omusirikale yasooka yakugamba akanyalonda ekagamba mnyabo wadde oneekandaga n'ofuluma ne twakusonya omwaka oguwedde obutakutta era n'ofuluma ku gate ey'okubiri omunyalwanda omu owa SFC n'agamba mukyala genda mpola omwaka oguwedde walina okufa ntukusonyiwa kati otandise okuleeta amababbalala tujja kutta era weegendereze. Kati mukyala Rebecca alitwala Kadaga kodeeyo muna buno obubaka bubwo baatudde nga bo abagezi bakagezi mu nnyo ne bakuteeseza ebintu bino wammanga gy'obeera nti bo tebagenda kufa so nga ate Museveni naye asigaddeko ebbanga ttono ku nsi kuno okusinziira ku mbeera y'obulamu mayi bagamba nti oyinza okwefuula akagubiiru
naye ng'ate katonda gw'okolerako program yasinga okumanya ensonga zo. Rebecca Kadaga baproposing okuba vice president bakozesa okuba nti pressure ebusoga ekkane mu parliament ne following yolina. Naye bagambye bati singa onokkiriza ekifo kino ekya vice president mu kaseera mpawe kaaga bajja kutegeka ennyonyi gye bategaggalanga ibana kutuma ku mission gy'onoobolaze wonna. Ennyonyi ekutte kubanga bba ennyonyi ya layisi nnyo okutta nga govuddewo ekizibu ekibatuulidde kubanga bakimanyi nti oli mukyala abadde amanyikiddwa mu nsi yonna amanya amateeka nga bo mu famire yaabwe n'amanya amateeka yasooka gaggwa ne bamusika busibitojo mutuusa waali ate kati gwe abasinga mu kye basinga okutya wasoma amateeka. Ekyokubiri oyina international recognition figure nti olwokuba nti obadde mu bitundu eby'enjawulo ebyensi nga bakumanyi oli voko baagala kusikiriza otwala ekifo kino naye the process ogenda kibeerako akabanga mpawe kaaga eyo bakusimire nga bagenda kuyita mu kutega obutwa oba accident. So kimanye koza kamanye ng'akoza n'owebbwa wokkiriza ekifo kino ojja kuba omaze ebyo bbinyika mu nsuwa. Amagezi g'enkuwa gaagano. Rebecca Litwala Kadaga lawyer mukokutivu otoyina law chambers genda okole law chambers zo oziteeka onawo osobola oziteeka otandika okupracticinga oba okukola ebiwasoma owolereze bannayuganda abalina emisango era otandika okuteekawo law firm ng'ewolera emisango gy'ebyobufuzi bweppo n'emisango egy'abakumpanya amataka n'ensimbi z'abantu okusinga okudda mu mazina g'enkima olwedde nga bakola zite bakwagala ate nga bakikulagako dda. Ndowooza kino kijja kuleka okuba nti ojja kusigala ng'oli icon mu nsonga z'ebyamateeka ate ng'owolereza ensi yo dhani okudda amazina g'enkima kubanga bakusenzezza luti ng'ekikere ekiri ku lukalu. So nno nze ge magezi genkuwadde. Gulawo law firm otandika okuwoza emisango gy'ebyobufuzi otandika okuwoleza bannayuganda abalisibwa akakanja olw'okuba nti gojja kuba recognized ng'amateeka ogasoma budinda kubanga obaddeko speaker. Ne bw'onodda amazina g'enkima maama wange Rebecca Litwala Kadaga era olitwalibwa nze nja kuba ndi wano ngenze maaso wenkomye ku bibyo ngenze ku nteekateeka first family gy'erina oba family eyawamba obuyinza etamanyi kigenda kuddako. Bino bye bimu ku bye baateesezza oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okuyisaawo kye baagala era ng'amateeka ge bagenda okuyisa mu parliament ge gano ge bagenda okukola ku order z'omumpe byose tabasa mutano wakalekezi abategagenda kuyita nga abadde speaker Rebecca Kadaga mwali mukwate kalamu. Ekisookera ddala lyetteeka erisooka wandiika mu kiwandiiko ekirabiddwako drone zange Yoseti bahabula tabasirwa ne famire y'abanyazi basuubira okukyusa mu ssemateeka w'eggwanga nti okulonda omukulembeze w'eggwanga kugenda kuvaawo. Ekiteeso ekisooka okulonda omukulembeze w'eggwanga mu Uganda kigenda kugibwawo. Ng'ekigenda okukolewa kiriwa bwe bajjawo okulonda obukulembeze bw'eggwanga kuba bakitegere nti teri muntu wa NRM asobola kwesimba okuba president bamuwa akalulu nga bayise mu constitution bino ebyokulonda tugende tulonde twesimbe bakitegere teri asobola kufuna akalulu nga n'akalulu akawedde Museveni yafuna ebitundu 28 ku bukulembeze bwonna mu ggwanga lyonna kitegeeza nawamu talina we yawangula mu Uganda Kyagulanyi yamuwangula nga ne mu West yamuwangulirayo. Kye bateeseza kyekiriwa bagambye mu bintu ebigenda osooka kwe kukyusa constitution bajjewo okulonda president bakuze mu parliament olw'okuba nti omukulembeze oba eyita omukulembeze w'eggwanga Yoseti Basira mutano wakalekeze yeteeka ku ntebe nga si mulonde akimanyi nti alina kuyita mu parliament ng'abikola ng'ebiri mu mateeka naye ng'ate bya kiyaaye mwagenda okuyita okugamba nti omukulembeze w'eggwanga addako agenda kuba alondebwa ba MP bennyini abali mu parliament. Nkiddamu omukulembeze w'eggwanga alina etteeka singa banalireeta agenda kuba alondebwa ba MP abali mu parliament. Kyokka jjukira NRM yeyina ba parliament abaki abangi bagenda kikola batya bakimanyi nti mutabani waabwe omumpembe Muhoozi Kanyirugaba basooka ne basindika project bata Muhoozi project negaana okukola bagisindika mu public negaana ne bagisindika mu magye negaana ne bagisindika buli wamu project ne bagisindika negaana kyokka nga ye muntu gwe balinawo yekka gwe bagamba gwe bayinza okuteekawo. Muhoozi bagenda muyingiza batya mu kintu kino gwe tulaga wandiika wano Yoseti Basira mutano wakalekezi olw'okuba nti ayina abakiikirira amagye mu parliament nga prison teyinaamu kifo ne poliisi teyinaamu. What a shame.
bwebanga all forces must be represented, that means prison yandibadde member parliament, police yandibadde member parliament, n'ebitongole bine tebirinamu. Kati yateekayo majje kubanga akimanyi mutabani we y'omu ku b'amagye abanene mu ggwanga agenda kikola atya. Essaawa yonna kino nga kimaze okuyita yandikyusa oba okuggyayo omu ku basirikale ab'amaanyi abali mu parliament n'amukyusa n'ateekayo Muhoozi Kanyirugaba oba bayinza okukola ekintu kyonna ekyetaagisa okuggyayo MP omu w'amagye ne bamulipulesinga ne Muhoozi Kanyirugaba ne bamuyingiza mu parliament ng'agenda okukiikirira amagye. Do you copy? Kansubire nti muwandiika ebintu bino. Kino kiwandiiko kizere dooni yange kimpadde. Mu kuggyayo omu ku basirikale abali mu parliament bayingizeho Muhoozi Kanyirugaba ajja kuba afuuse member parliament akiikirira amagye. Bwe bagenda kulonda kiba kitegeeza nti Muhoozi already afuuse MP. NRM yene ennamba ennene ono omumpembe automatically aba afuuse ki? Aba afuuse president. Naye ekyo nga tekinnabaawo waliwo obuwaire balina okukyusa mu ggwanga. Mujjukire Muhoozi si munnayuganda, ekyo naye ekyakimanyi. Kati kino bagenda kikola batya? Era mu kkowero erimu bajja kuddira omumpembe Muhoozi bamufuule chairman w'ekibiina kya NRM nga bakyusa obuwaire obusinga obungi. Eyo naye ayinza okuyitayo. Naye nga kino ekyokumufuula MP ng'olwokuba nti bagenda kyusa okulonda kwa president bakujja bakuteeka mu parliament, olwo bayinza okujja MP omu w'amagye gwe bafuulwa MP w'amagye automatically bajja mulonda ng'agenda okukiikirira okudda mu bigere bya kitaawe. Mu nsonga endala bagenda kuddira essaawa zino okuyisa ekiteeso ekiraga nti omukulembeze n'okutandika olunaku lwa leero buli mukulembeze yenna okuva ku LC3 okutuuka ku president bagenda kuyisa ekisanja kya myaka 7. Gibadde emyaka 5 olanya agenda kuyisa ekisanja kya myaka 7. Whereby nti omumpembe Yosef Tobasolo ntano w'akalekezi olumbe lumbalembirizi ingini yayiika Windows. Ekiddako teyewulira bulungi era ne mukudda atayagala kwesimbawo bamafia namugamba olina okudda kubanga bw'otadda ekizibu kyaffe kiba bagenda tukwata batusibe. Mu kuyisa emyaka 7 gino Yosef Tibahabula mutabani w'akalekezi bw'anaaba atuuseeyo kubanga naffe tetumuli bulungi twetaaga wini yaffe gye twakola. Mu kino ayinza okufugako akaseera mpawe kaaga bw'anaaba atuuseeyo. Then agambe nti ndizayinize ku bukulembeze automatically walizayininga. Jukira nti vice president wa Uganda tebalonda mu vice president wa Uganda Museveni kenyini amweronde atali constitution nti bwavaako vice president yaddako. Speaker abalina okutwala obuyinza obwo. Kati olw'okuba nti speaker bw'atwala obuyinza bakiwa ebbanga tono nnyo nga constitution bagikyusa automatically bagenda kulonda mu parliament muno omukulembeze olwedde baba basizeeyo ddekko eryabwe lino oba eppeesa lyabwe erya Muhoozi Kanyirugaba. Bino bimbannyonnyola mujja bitegeera oluvannyuma nga bimaze okutuuka. Ngenze mu maaso. Bw'amala ofugako akaseera katono nnyo ayinza okulitayalinga bw'anaaba atuuseeyo kubanga mu kkubo awo wandibaawo ekibaluka ng'emberengeza popcorn. So nno ekyo nga nkivuddeko we bajja okuleetera omumpembe Muhoozi nga bayita mu kulonda bamme ba parliament. Bwo budde nga budduka. Olw'okuba nti balina ennamba bajja kukozesa ekintu ekyo kyennyini. Etteeka eddala mu mateeka gagenda okujja mumuli etteeka lya Land Amendment Bill. Muno bagenda okukyusa ettaka lyonna eriri mu Uganda okulijja ku ttaka nti buli muntu alina obwannannyini ku ttaka lidde mu mikono gy'abampembe abe bannannyini gavumenti. Kitegeeza ebyapa byonna ebiri mu Uganda bigenda kuba bisaziddwamu ng'ettaka lya gavumenti yaani be bali mu buyinza. Kino kigenda kukolebwa mu bunnambiro nnyo nga tebalina gwe beebuzizzaako olw'ensonga nti bano bo enteekateeka yaabwe yakutwala ggwanga lyonna olw'enteekateeka wansi ze ngenda obasomera era mu system gye bagenda okukola buli muntu yenna alina ekyapa oba oli mu mawanga g'ebweru oba oli ludda wa. Mukimanye nti Land Amendment Bill wejja egenda kubeera Land Grabbing Bill so si amendment. Muno kino kigenda kusosola wa NUP wa NRM wa FDC wa JEMA wa DP wa UPC olw'ensonga nti bw'onooba toli mu kakundi kaabwe ak'ababbi abajja okuwamba eggwanga naawe kyekimu kye bagenda okukola okutwalako ettaka buli kimu bakikole nga bakitemanyi kinago bakola ki gwe beebuuzizzaako. Okumanya abasajja bano tebajooga baweweeta mpisi kundi bwe bayita ku ttaka mu bitundu ebya Buganda ne balaba nga ddene tekuliko kiriko lwakiri abuuza nnyini bw'alemba okutegeera nnyini lwakiri ajjamu siruwale n'alifukako bufusi okumulaga nti balyetaaga alese amaakinzeewo nga Maguja bwe zikola okutambula ku kkubo nga zimaakinga we ziyita okulaga nti balyagala. Bw'abuuza nnyini lyo nga talabako muntu yenna ayimiriza emmotoka
lwaki linalifukako bufusi n'amanya nti wano wenfuseewo markings nti nonja ditwala gye bojjako yensonga lwaki nti luwero triangle gye balwanira entalo baaleka basse buli kintu kyonna ekiriyo ne beddiza ettaka lino lyonna weewuunya tajjadde ekitiyo ky'ettaka balina miles and miles of land ne weebuuza baalijja luddawa ng'ate missoni yaabwe yakutwala ggwanga bwe bamala land grabbing mbagambe kino tekigenda kusosola wa DP wa NRM wa FDC wa UPC wa JEMA n'ebibiina ebirala ebya CP tekigenda kusosola kigenda batwalira wamu nga nenda bugisimufungize so bw'oba oli wa NRM ng'oli eyo oseka ng'obaolooza ti buli muntu yenna musanyufu ojja kutegeera kye bayita abantu abajja okuwamba eggwanga nga nenda bugisimufungize ngenze mu maaso mu nteekateeka y'emu abasajja bano okumanya si babbi balwadde bateekateeka okuggyawo oluyimba lw'eggwanga okulukyusa wepo ne bendewera yaffe ogikyusa n'amanya g'eggwanga ogakyusa sinakindi okukyusa erinnya ly'eggwanga Uganda nkiddamu gye bujjako katono temwekanga ng'oluyimba ly'eggwanga bendewera y'eggwanga erinnya ly'eggwanga likyusiddwa nga tebalina gwe beebuuzizaako mbu ekisinga obbanyiiza kwe kuba nti oluyimba lw'eggwanga luno omuntu yali musajja muganda kibanyiiza ne kibanuguna ne bawulira nga kibatta era ne bakizuula nti era n'omuntu eyadesigninga kkala zino eza Uganda flag era ne yali muganda kibanuguna era ne kibatta ne bawulira nga n'obugere bwagala kubavaamu njala ne bagenda mu maaso nga n'erinnya Uganda lyennyini lyava mu kigambo Buganda bajjako bujja nnyukuta bba ne bateekako jju nakyo kibanyiiza okuwula nga betta gy'obeera nti ensi baagibazaaliramu so nno akaakawaayiro mukategeere bulungi bandikyusa oluyimba lw'eggwanga ate kino naakakibaga emirundi esatu bandikyusa bendewera y'eggwanga n'erinnya Uganda oddikyusa nga nakyo nakibagamba dda ti abampembe balina enteekateeka ekyusa eggwanga erinnya lyalyo oddifuula nveera republic wano wenzikirira wogenda otegeera nti muliro situka era bagenda mu maaso ne bakugamba nti eggwanga Uganda era limanyiddwa nga Uganda lyandibanga ligenda okwolekera okusaanyizibwawo liveewo balikolemu kye tuyita East Africa eryabwe bo nga bo gye baagala okukola muno mwe muli mutya tugenze mu maaso kuno kwe kuli egatta eggwanga Uganda oligatta ku Burundi Rwanda baligatte ku ggwanga eryabagenda okutondawo eriri mu Congo gye batutta amagye wepo n'ekitundu ekiri mu South Sudan olwo nno bakole enteekateeka y'amawanga ago nga bagikoledde oluyimba olwayo flag eyalyo n'okukyusa erinnya ly'eggwanga bo bakole ensi yabwe ya East Africa nga baleseeyo Tanzania ne Kenya bazirese eri kubanga Museveni yayagala nnyo okufuga eggwanga lye bayita East Africa naye alina eriri lyagenda okwetonderawo muno mwe muli eggwanga erya Burundi kubanga yalifuga eggwanga erya Rwanda okuli eggwanga erya Congo ekitundu kye baagala okusalako gye batutta amagye wepo n'ekitundu ekimu ku South Sudan bakole kye tuyita East African Community of the Tutsi Empire ate soon oleeta kigenda kutuukirira olw'ensonga bw'osoma dimension zonna ezigenda maaso Burundi omukulembeze afugayo ali mu nkowa za Yosef Tabasula Ntano w'akalekeze bwe tugenda Rwanda bwe kiri bwe tugenda e Congo eno gye mwawa ensimbi mu parliament bagende bakole enguudo ng'ate Kampala tunulanga yafudde jjo nakyo bwe kiri South Sudan n'eno nno yafugayo kati no bagenda kukwata bukwasi Uganda babenga abasindika asitamye okugwa mu ssubi kino bakikole nga kijjuliriza kye mbagambye okukyusa erinnya ly'eggwanga bendeweera wepo n'erinnya Uganda oddikyusa bikwatagana bulungi nnyo na kino kye mbagamba kati nno mukitegedde bulungi nti bwe bikyusibwanga nga siriiwo oba nga wendiize temunkubiranga ssimu mugabugambi omusajja abyogera ate ng'ategeera bulungi ngenze mu maaso bagenze ne bagamba mu maaso nti era bino bajja kubanga eggwanga lyo ge bakozera East Africa nga lirina oluyimba lwalyo olw'eggwanga lulala ne bendeweera egenda kubanga ndala ng'eya Uganda bamaze ogivuunikawo nga tekyaliwo kyo kimaze ngenze ku kirala mu kiwandiiko kye kimu drone zange zekirabyeko kigamba kiti nti omumpembe mu mawanga gano ge baseetinze okuba nti East Africa bagenda kukola ebintu bino wammanga bagenda kyusa syllabus eggwanga eryo ettongole bagenda okukola ng'okusomesa Oluchina kyabuwaze okusomesa Olunyarwanda kyaluwaze n'okusomesa Oluswahili kyaluwaze
kino kigenda kujjawo abamanyi oluzungu n'abamanyi ennimi engwi ezaffe enzaaliranwa nga nazo bagenda zisiigako ettomi baziggalire ziveewo mu nsi eno bo gye bapulaninga naye wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza bannayuganda ndi wano neeyogeza ng'eyanobako naye bino byenjogere bituukirira nga nze temumbuuza gye nnali kubanga nze buli kimu nkibagambye naye wano wosooka n'osimbawokko akati n'obuuza bano abalina enteekateeka nnamutaayiika eno bo boogera ne Katonda mu kutandikawo ensi eno Uganda baaliwo oba bo balina obulamu bwa njawulo nnyo kuba bannayuganda era neebuuza bw'anaabeera mu paaliyamenti bulimi bwa paaliyamenti ebintu bino nga bijja onoosigala ng'oli wa NRM oba onoosigala ng'oli munnayuganda. Those are my questions. But as you know, things change or things changes. Wembagambira nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe buyambe ekkiriza enswaso etayanula yeerega engalabi. Mukulu Yoseri n'akabinja kammwe ak'ababbi abajja okubba eggwanga n'okulikyusa mwandibanga muyinza okukwata ku 12 phase ne bakuba n'obulimmaa ne bukusanga ku Constitutional Square nga bubookabooka olw'ensonga bimuliko muyinza okuba mukootakota mu Galumonde naye bagamba nti buli kintu bagezaako mugezeeko naye buli alina bana mu parliament bino nga biyita nze nja kuba sikola ki naye nga dde Oluchina Olunyarwanda n'Oluswayiri bigenda kubeera mandatole ng'olina obbisoma okugjawo Oluzungu n'okugjawo ennimi zaffe ez'ekinnansi n'amakooti okubanga bagakyusizza. Awo nno we ŋŋendedde mu maaso ne ŋŋamba bino wammanga. Bajja kuleeta abasajja Abanyarwanda abasomesa omuli abakazi n'abasajja baleeta Abachina abasomesa abakazi n'abasajja baleeta abasomesa abanaasomesa Oluswayiri mu ba student bonna mu ggwanga lyonna erya Uganda mu ggwanga lyonna ne bateekateekera bye batadde tutalira Uganda okuba nti basoma ennimi zino okubanga baziteeka okutuukiriza byo bye baagala ebigendera byabwe olw'ensonga olulimi Oluganda n'ennimi endala zibawunyira ziizi bo basaze bakola ekyabwe nga bwe bannannyinsi oba boogera ne Katonda nti bagenda kubeera emyaka emirala 10 so nga tebakimanyi Museveni kankubuulire kino yose tebasira mutano wa kalekezi munnange oyinza okuloota ng'olonda ssente ne bw'ozuuka nga ate n'ez'okulya ekyemisala tozirina w'otegeerera nti ebirooto bibi nnyo mukulu ngera kutegeeza bannayuganda n'empewo za Buganda n'eza Uganda zonna buli kintu kyonna baakikwasa ggwe ng'omuntu omu mu mpembe yose tebasira mutano wa kalekezi wallahi osigazizze emyezi mpawekaga ku nsi kuno kubanga mission yo ne bw'onoofa tebagenda kukulanga okusinziira ku health status gyo n'okusinziira ku fellows nafunyeko ez'abasawo baakugambye owummule fail to do so oyinza obutawangala myezi 6 olw'okuba nti empulukutu z'omusota bwe zigenda miggomeka ate nga bw'olina emputtu ekulabika ne ku maaso n'okwogerawo talina kwogera musajja gwe ogenda kubalukanga bomu naye buli kimu ekyali kikwasiddwa mu bufere bwo kikoma ku ggwe okulambululira abagagga bangi mu nsi yonna bwe bagenda okusamira mu mpewo enkyamu b'emizimu oba emisambo bebiteega oba baluminati gye bagenda bw'ogenda okusaba ensimbi ez'obugagga ozisabanga ggwe omuntu wagu tozisabira mukazi wo baana bo omuntu omulala omukisa gw'ensimbi ez'ebintu bagusabira muntu wagu omu Museveni buli kyonna ekyakuwa bannayuganda naddala Abaganda baakiwa ggwe olunaku lw'onoozikira n'ekiro ekiyinza okukwata mu bbanga enkuba n'etonnya n'amataba ne gayiika n'omuzigwambogo ne gubula ekyo kyokyerabidde bwekola enteekateeka zo n'ekimanye nkuwadde facts nti omuntu agenda okukola ensimbi ez'amalogo bana bagula amayembe emisime gakola nsimbi bw'ogenda osaba ensimbi ezo bazikuwanga ggwe kyova nti buli mugagga alina sente nga zirimu amajini olufa buli kimu ekikoma banka zikima ebintu abaana batabuka babitunda kubanga ebintu mukisa bagwa kati naawe abantu bakuwa obuyinza n'obuuka bwe baali balina okukoma ne weeyongera okukifuba naye tolina ndagaano ne Katonda nti ogenda kuwangaala nga enfudu z'emme nga nazo zimala zifa buli kyokola kimanye nti olina okuva ku nsi kuno ogende olekere emiti emito bano bonna abaliwo buno bumpoowooko tekuli wadde alina omukisa ogwenkana akagalo kano akannasu era tugenda kweddiza ensi yaffe nga nena bwe gisimufungize kino kutegeezaako eyo gye munywerera ebivuguto byammwe ne mutandika okwogera Olufalansa n'Olunyarwanda mu State House nga mupulaningira miliyoni 45 gye tezitegeera mubuyisa babawumbatuutu
gweweka omuntu agu ensi yonna bannayuganda batya ekintu kyaki linnya Museveni abasigadde kuzanya nakwagala ojja kuwulira mumukolere enteekateeka zammwe ngenze mu maaso. Mission esembayo ku kiwandiiko kyendabyeko esoma bweti nti Omumpembe ne banne bamaliridde okusaanyaawo abo bonna abakyalimu akamunyeenya ku ludda oluvuganya ate oludda oluvuganya lulwa era yinuupu. Omumpembe yagambye nti as a must we must crush the so-called remaining opposition in Uganda, mainly politicians from the newly yagambye nti agenda kusaanyawo oba kucrushinga abakulembeze bonna abakyalimu akamunyeenya naddala ku kibiina ekipya ekyakajjambya obufuzi ekya National Unity Platform kuba basigadde bonna ali nabo mu ngalo zaabwe era ng'ebigendera byabwe byonna bino bigenda kubikolebwa Oulanya n'abasirikale bonna ab'ebyokwerinda. Mu kino bategeeza nti bagenda kupassinga resolution okulaba nti bakwata omu ku omu n'okubanyiga. So buli mukulembeze wa NUP yonna w'ogyoli oba wagira mwetegereze nnyo entambula yammwe ne bye mulya kubanga omwami ono mu kiwandiiko kino ekisemba yagamba nti bagenda gezaako okulaba nti basaanyawo abantu bonna basigadde nga bakyalimu akamunyeenya ku ludda oluvuganya. So all NUP leaders and NUP supporters, please be careful because the struggle continues. The man is very scared about NUP and its leaders. So please, whenever you are, you support NUP, you were leading that party, please be very careful. The man is serious. Mukimanyi nti endogo bwe begenda okufa emigere gyekuba gibeera mibi nnyo. Bino byonna mu kiwandiiko nga bisembayo babiwadde Oulanya kati sisi ekiwandiiko kino bawaddeko Jacob Oulanya, retired Colonel Kiza Besigye, Winnie Doti, Semwai Boss, Iso Boss, Eso Boss, NRM Sek, be bantu abafunye ku kiwandiiko kino ekirimu ebintu bino. Babawadde ebintu bino kuba nti begenda kuyita. Naye mu kusemba yeeno bagamba nti olumala okukozesa abantu bano bonna be bakozeseza okutuukisa ekintu kino bonna bagenda bajjawo. Jacob Oulanya, you are now the new Speaker of the Republic of Uganda, of the Parliament of Uganda. I know you received this document, but after passing all these bills, you two are going to be finished. You are going to be crushed, according to the document here. The document states, after Museveni using all the MPs and all state agents to get what he wants and his Tutsi dynasty is going to crush all of you, including Jacob Oulanya. So be aware. Bagenda kweyambisa bamale naawe bakutte. Mbabulidde abafunye siseno kuliko Jacob Oulanya, Kiza Besigye, Winnie Doti, CMY Boss, Iso Boss, Eso Boss, NRM Seke. Chokanga NRM Seke ke kabinja ka First Family bana basigadde baba bagenda kunywa buugi. Seke ebera mbisenge omutakizi wadde simu ate nga boogera olulimi lumu boogera waramuse beboogera ebyo bakubuuzanga yaramuse. So nno nga nfundikira olutambi luno njagala batwalako mu kintu kye musuubire kiyinza okujja. Njala mutagingira omukyala gwe bayita Dana Atwine. Nazzi kuno ng'okulimba bubeera musango gwa naggomola okulimba bannansi n'okwefula kyotali. Abasajja bano balina enteekateeka eddamu esiba eggwanga nga bekwasa ekirwadde kye bayita ssenyiga w'oku-19. Omumpembe akimanyi nti alina pressure okuva mu bitongole by'ensi yonna nti bamuwa ssente ez'okulabirira bannayuganda ssente n'azirya. Alina pressure akimanyi nti okukontaininga bannayuganda okeleminga Victoria yabwe alina teekawo kafyu, alina kuzzawo lockdown. We twogera mu meeting zaabwe zibatuulamu bapulaninga okuzzawo lockdown nga bamaze okulayiza zonna bamaze okulayiza ebintu bye n'okusoma cabinet bazzawo lockdown. Kati mukyala Dana Atwine nze nabagamba buli wamu ninawo drone yange mu WhatsApp group zammwe ez'abanyarwanda ababbi abajja okubba eggwanga muno mwe najja emboozi drone zange ze yampadde nga maama oyina enteekateeka eddamu okuggala eggwanga lino nga mumaze okulayiza abantu bammwe bonna mumaze n'okufulumya kabinenti musibe w'eggwanga mutandike okukola bye mwagala bannayuganda nga bwe muyisaawo bye mwagala. Mu conversation gye ndabako wano okusinziira ku drone gye yampadde n'amanya g'amatuufu agadde tegamanyiddwa bwe tulinaweza Dana Atwine nkiddamu. Ensi yonna emanyi nti gwe Dr. Dana Atwine naye amanya g'amatuufu gwe tulinaweza Dana Atwine
oyinza okwegana amanya ago. Public yonna emanyi nti gwe Dr. Diana Atwine, but your real names are Tulinaweza Diana Atwine, and those your real names. Here is the conversation between your fellow occupants who came to occupy our country. You had a conversation in your WhatsApp group. Friends, COVID has come with vengeance. I request that you take extra care in the next 1 month. Agamba what? Eita Dr. Atwine Tunaweza Diana Atwine. Mikwano jange. Ekirwadde kya ssenyiga 19 kigenda kujja mu ngeri enzibu ennyo. Ngenda basaba mufeeyo nnyo okulaba nti mwerabirira nti mu mwezi gumu ogujja kyanditufuukira akagumba weegoge mu mwezi gumu. Kitegeeza mu mwezi ogwo bagenda kuba bamaze okusoma kabineti nga buli kimu bakiseetinze bagambe tuzizaawo lockdown. Ayagala otegeera ekintu kino, omukyalo ono batandise okuzzaawo ennamba ya covid ng'erinnya, nga bazzaawo ennamba ya covid erinnya. Kyokka tubadde luli nga tewali wadde mulwadde wa covid n'omugoboogera nga n'ekisaawo ennamba le kyebateeka kuteeka balwadde ba covid kya loss. Kati batandise emboozi zaabwe ez'ekibbi. Mukyala tunaweza Diana Atwine, eyo first conversation. Namugenda mu maaso n'ogamba we are going to lose many people. We have started getting many deaths. Omukyala agenda nagamba nti tutandise, agenda nagamba nti tugenda fiirwa abantu bangi nnyo, era tutandise okufuna okufa okungi. Naye nga tukimanyi bulungi nnyo abantu mwakuba empiso ez'ekirwadde kino ezimu zaali za buto tezaali za ddagala eryo. Ekyokubiri, mutomera abaana b'abandi bangi mu Kampala be mutta. Ekyokusatu, abantu bangi abali mu safe house abakyabalemedde n'okujja bemutta bemusula mu myala bangi nnyo. Ekyo tukimanyi. Ekyokuna, mulina enteekateeka namutaayiika ey'okutandika okukola enkwe ez'okutta bannayuganda mu ngeri esoboka mu kifuule nti covid yabasse. Ngenze mu maaso. Kati kuliko omumpembe omulala akuddamu bw'ati, bamuyita Edward Muhingirwa. Muwulire amannya, Edward Muhingirwa amuddamu bw'ati. Good evening doctor. Kambisomenga babiwandiika. Good evening doctor. This is very scaring. Downtown life is very more than normal. Oyo Edwin Muhingirwa yabuulira ono kati bakonvasinga. Please mundekese munkubira masimu. Kanzo kangambi basomenga babisoma mu nnimi zaabwe ziri ez'ekiyaayi. Ntandise bwe nti kanzireyo ko wali katono. Ono tunaweza Diana Atwine yasooka bati friends, covid has come with vengeance. So I request you that you take extra care in the next 1 month. We are going to lose many people. We have started getting many deaths. Kati ono munyampi munne gwe bayita Edward Muhingirwa n'agamba, good evening doctor. This is very scaring. Downtown life is very more than normal. Kati ono amugamba nti good evening, ambuuza nti akawungeza akalungi mbu dokita oba wante oba wankoko oba wambuzi oba wa bisolo simanyi. Kubanga ngambugamba nti akawungeza akalungi dokita. Mbu naye embeera ng'etiisa. Mu tawuni wansi obulamu bulinga bwa bulijjo, abantu bali mu kukola byabwe bangi batambula. Tunaweza Diana Atwine amuddamu bw'ati. Sadly, we are going to lose many people. I see you
are filling up in 1 week and lives are being lost. Oyo tunaweza Diana Atwine. Yagamba ono Edward Muhingirwa. Sadly, we are going to lose many people. RCUs are filling up in 1 week and lives are going to be being lost. Ndoza muri abantu bano. Kuga bapulaninga ekintu nga bakime bagenda kikola bebuzabuzanga bafukana abana abambugu n'amazzi ninga tebagenda kutta bantu. Kati mukyala tulina tunaweza ne mutumanyidde embwa mmwe. Mutumanyidde embwa mmwe. Kati Atwine kati gwe ng'oveeri onoonya Atwine origino omunyankole ng'omukala katanga omuvuba. Kumbe bambi naye bana abantu babeesiba mu bwesibi. Nguli mbu tanaweza. Tunaweza Diana Atwine. Ono Richard Muhingirwa. Oli eyo senti bahabura tabayisirwa the son of Karechezi. Oli omulale Karechezi Kayihura. Payasi Bigirimana. Ulira amanya. Yesu sigala naffe obudde buzibye. Enjuba egoloobye. Gwakumira ddala. Abakumi b'ekibuga baterebuka. Era bw'otakuuma baba tebakuumira ddala. Mukama sigala ne bannayuganda era sigala ne Uganda. Naye nga bannayuganda nammwe mubeeramu mwebereremu. Otherwise, ataali kutambulira kusibira y'amenvu. Linda Kigweyo afumita mukira. Bino bye tubagamba mwe ba indigenous Uganda, mwe bannayuganda mwe kennyini. Ojja tuko kuwandiika application nga gwe muwanga nga tewali wegenda. Ojja tuko kuwandiika application nga gwe muwanguzi nga tojja kufuna mulimu. Ojja tuko kuwandiika application nga gwe okeruyunga you can't get a job anywhere. Ojja tuko okuwandiika application nga gwe asiimwe nga togenda kufuna mulimu. Ojja tuko okukola application ng'erinnyayo lyabwe tosobola nga indigenous Uganda you can't afford to get a job anywhere. And if I may ask, what went wrong to Uganda police forces, whereby on all official gatherings, it is officially and constitutional that the police is supposed to guard all those functions. But unfortunately, these days, it is SFC everywhere. Why? It is because now UPDF was sealed off. Police was sealed off. Now everything was taken over by SFC. Ask yourself why. Including all prisons in Uganda. Those people whom you see in prison attires, they are not prison wardens or prison officers. All of them, they are SFC officers. What went wrong? Munnayuganda ali ku kyeyo. Nkusabira okole nnyo naye ng'olowooza ku ggwanga lyo.
Munnayuganda gwe alowooza nti ebyobufuzi byaggwa nze ndabanga ggwe akootakoota mugaalumonde okusirikako kwongera kinene nnyo okutwala eggwanga lyaffe abasajja ne balitwala okwogerako kuyimiriza kinene nnyo omuntu yenna akujja ku mulamwa ng'akujja ku ggwanga lyo oyo aba tamanyi kyayagala ekizibu kye tulina bannayuganda abaakayingira ebyobufuzi nga badde babimanyi bambi babuguka mangu ate babajja ku mulamwa omuntu yenna ng'oli Bulaaya nga wava Uganda ng'ate okyawagirayo ssente basira ntano wakalekezi n'obubbi bwo n'obutemu gw'osaana kukolimibwa ofe nga weeyagula Mukama bankomera takuumira mpeera Yesu sigala naffe obudde buzibye era sigane bannayuganda Mukama abankuumire atakuumira mpeera tunesisinkana olunaku olulala